olugambo n'ebitabakwatako abantu ba concentrate ku lugambo lwa Kenzo letwaleese nga bonna bawuliriza bwe tulinaako obujulizi banaye mwagala olugambo enkulaakulana yammwe eri matigga ani yagamba olugambo lwetugana okulaakulana tosobola kumala budde bungi bitakukwatako n'okulaakulana naye kyandibanga olugambo lutuufu bani lutuufu ate omanyi kakati ba Kenzo kino njagala kimugambira wano ono si muyimbi aya kati ono omulaba bava wano wa speaker w'abavubuka oba kiba ekisanja kimu kiba kimu oba bibiri tasukkawo aba alina okweteekateeka anoonye constituency kati constituency erina ebitambulirako ekitiibwa oli mukyalaani mwagala tega munnammwe anedda kati bakuwa options bw'oba ng'otonnakakasa nti no practical weeyongereyo nga next wakati ono mwana ali mu kuzimba buzimbi kaliya wadde ng'oba minisita bwamukedde kakati kiri gy'oli okusalawo kati nga ggwe omuyimbi olina olondawo kati kiki ensolo kifunamu era essaawa eno oyinza okusanga pulezidenti ng'afunyeyo awo positi yabba wa minisita bamuyitaani oba yinza okujjawo nafuka Kenzo Mr. Energy Honorable Sweetheart Husband nze nkubuulira waliwo omuzannyo nga tomala gaguvaamu nze nkubuulira wakati olaako oyo omwana amusoboye kumuyita omwana Honorable Minister omulaba at that age talina kye yaakoze kumufuuka minisita it is family background kakati osobola okutuula mu luumu ne bagamba kakati sebo omulaba oyo is our future you look at her she's us now what do you have to say okusinziira gundi gye nawuli gyempulidde agikoze nno omwana gundi yani yadda mu kifo kya Makona yakkiriza kasita yagambye nti muntu wange nnyo you just watch the space person era mutandika wemulabayo vidiyo erimu okwanjula kujja kuba nga tukoze bya Levikson era essaayo namunituye ennyambala eyinza okukyukamuko kati ate bebi toyabawa minisita nti kati olina okyusakyusaamuko naye kirabika kirungi Kenzo alinnyiddwako nnyo nze mbabuulira mu nsonga z'omukwano ani yamulinnyako Kenzo asoomozeddwa nnyo ku nsonga z'omukwano wano yaleka omwana abandi mu nnyumba emyaka 5 toleeta gaboozi gaago ggwe mwe temupa bigambo byammwe replacement y'amaanyi yaawo sagala ate ne kino Kenzo kye wakoze wayongedde kakasa nti nno eriiso lyo liraba wala look Fatuli team Kenzo President Federation wano weyasigala mu bbanga ne mubeera team Rema ne bannange akatate Rema kiki alina ekitunda kati eno relationship ya Kenzo katusooke tuginyumyeko tugikubaganyeeko ebirowoozo tuginoonyerezeeko baatandikira wa ogambye nki relationship eya Kenzo nani tugenda ginoonyerezaako erina tuvuga guno omwezi ffe tuli team Kenzo team kunoonya views mujja tuyita abenkwe abaki twakwatagana ng'omuti yenna bw'ayinza okukwatagana ne munne okitegeera era I congratulate her and may God protect and guide her asavinga eggwanga lye nga bw'alina okukola aleme kukola mu nsobi n'emu kubanga task nene it's a very big challenge because making it is not easy but maintenance is hard so nsaba mukama musaasire asobole okuba nga aweereza eggwanga lye limwenyumirizeemu today and tomorrow naye nga kyobumanyi oli muntu wange mukwano gwange just watch the space oh dear Kenzo kiwedde
ne kulema yakyogera yo space buni mulekerawo okuteeka abakyala b'abandi abafumbo mu musajja omwana abadde ali omwana yanza ka video kalema ng'ayogera ku Kenzo kati nali nfudde kino kirekawo abayimbi ba industry eno abakolaki abayimba obulungi mu bufumbo waabwe nga batudde naye abasajja mu bufumbo waabwe nga batudde n'abaami baabwe ababaagala ennyo abadde tebalina nga batunulidde abakulembeze ebitongole ebimu abasajja kubanga era kati naye newobeera Kenzo olekewo agenda ozinoonya ekyotera azijja Sembabule nga lwalina ozijja mu State House bw'oba ggwe ne Kenzo alyokanga n'abigira nga temutanaba mwana ono okufuna posti ezo asinga mutokomuka omugambo era Kibikondo metu akuyita tumulengedde ze nali nkimanyi kibantu ne tusirika nze bakingamba nga yakazaala omwana omulenzi ani naye abasajja omugambo gugenda kutta Seimo bannaye kubanga nze kati naawe tulina kyetubulira kuki kubanga emitima gyaffe girina kyekigamba toteeka mu bintu byomuzafalu era nga toyinza osanga nga amaziga gakulukuta mu bitundu bya Makindye Salama Buziga abembi basula mu bitundu kyebirala munyonyo awo wonna nga tuli mu maziga nga tuli mwini bosugamba naye musuuza tewandikoze bwotyo kale kiwandikirese naye byonna ekisinga obulungi God first naye omwana amuwa obulenzi ku saidi eri mumubuulirireko kati yatuuleko yesaawa bannange omuntu osalawo kolumu byomotoka bwogivuga revansi bwogiza mu maaso bwogiweta enkoona bwogibannange naye kati anaagwa ku bijinji kati nedda kati Kenzo ali mu myaka gya ate Kenzo akuzizza abaana abawala kubalagalaga bamaama ab'enjawulo akyusa ate leero nedda totandika kuvuga gundi eyo tovuga wanuwe tusigale nga tuvuga tudda kituufu amawotera temwabawulira mazima wama Kenzo bwe mugenda men's conference mu mugambe no Kenzo amanze njagala okutegeeza no Kenzo ayinza osetolinga ekibadde kyogerwa emabegakaawo akabadde asiiba ate omusajja omusiraamu yatasetolinga temuddamu kumpa butwa n'omusajja omusiraamu asetolinga n'awoowa kati ekikuluma kubanga owulira oyagala ofuna omusajja nga musiraamu kubanga tata wajja kugobya omukaafiiri anti wulira naye oyagala nga wuwo no not really he's okay to have another woman He's okay to have another woman, but saa zino kati tueme kubeera ku street omugambo tugwogedde tugukooye twala tumanyi kati Kenzo ayina ebisinga bamuwaayiriza yawasizza ebisinga badde bamuwaayiriza omanyi Kenzo yalina ssente kati olina omuwolereza nnyo ebisinga badde bamuwaayiriza yaliko amajja ebisinga si bituufu miliyoni 5 ezazze eza $, ebisinga bifu olutambula mu ba celebrities